waliwo bisipanda enyondo biki obuyinja kwe batemera kati nze nga ndaba mali yange mali ki sukulapo ebyuma kati mu kisenyawo olwo ntali ebintu by'abandi mbibuzawo mpola onna kugambye ebyokuweesaawo byokkanika okukola paasi zino ezigolo tata nazijja ku buyambi nanga atandika okwegulira buli kimu yakusala ku buyambi yansala ku buyambi wakaya namu Simakuganye. Batwale mu garage. Kangotwale mu garage okole. Awo nga ngambe yansomera ebintu byandi waliwo ne yansanga nga nzinga ebipapula. Mbinywanga sigala. Kusitwale obinywa. Ewaka wano kopye. Nga ngoppa bali babbi ngoppa bali banywa enjaga. Kati nga nfuwe ebipapula nansanga awo. Kati nga nangamba tukera mu kisenyi nene ngamba wenfunira gape mudduka konkola ki wano siwe nyo kuba nina kuddayo eri nga nefuga nga omanyi omuntu ng'otandise okwefuga nga neto oba olaba kyaka bikumba oyonondeka naye naye teyanta twakeera ku makya anti kufula yali agisibidde munda ebisunzu n'asula nabyo ku mpale wano ng'alina omutujju munju tukeera ku makya azuukuka yeemu ng'ayiseemu nga ntwala gye yali akolera tugenda naye mu kisenyi awo mu senta olabe wali owamamadde oba omanyiwaawo waliwo site kansa awo nga ku ovino buli muntu amanyiwo mu kisenyi awo waliwo abaweesi muzeeyi yali aweesi awo ng'adiiringa awo bisipeeya byonna nga muzeeyi abikola byonna kuba ali mulimi nga wagenda Masaka n'alima wadda n'akola eno kati nga ntuusa awo kati bwe natuuka wali bali abaweesi abo be yakolangamu bamakanika bigalaji nga waliwo bisipanda enyondo biki obuyinja kwe batemera kati nze nga ndaba mali yange mali ki sukulapo ebyuma nga ndaba bino bizito wajjukira kilo nga eri ku 7 nze jjukira obwongo ekintu ky'obeeramu mwolookingira nga nakatuuka bwenti nendaba obugagga bwange byonna bibba mbitwale mbitunde nengamba ate wali mbadde mbonaabona nnyo mbate mpenje biri wano muzeeyi nga ntuusa wali omuzeeyi waffe bamuyitanga muzeeyi wire ng'alina obuntuntu awo n'amunkwasa ng'alina okunjigiriza era nendowooza ne bakkaanya kye bakkaanyizaawo ebyakasente saabimanya nga nteera wawire awo nampitira omukyala w'akacyayi n'amugamba buli kanya kuno muwa akacyayi waba ayagala mata muwe tomujuza owakamere n'amuteekako buli saa 7 muwe tomujuza ow'akacyayi ke kawungezi mumuwe tomujuza wano omukyala w'ekinyama mama mulinda ng'atunda olulimi wajjira muwe tata nandeka ku buli kimu special diet webale nnyo special order nangulira n'akasimu yogera oba neetaaga nkubira naye nga tubeerawo ffenna n'owobukazi obutunda muwe nabirye muzeeyi wange yali wakabi nnyo yankolako naye nga nze ndimu ekiwuka ekyeddalo kati nga mutweraabo omusajja ono biki bya nze ŋŋenda nze kale ngenda bbera ngenda kubba bano ebintu byamiteeke mu kutiya ŋŋende amala budde naye ne muzeeyi wire yali muntu mulungi gye ndi tubaddewo awo ntandise okunjigiriza kati nga njiga ebintu byonna awo naye nga neekuba obugalo njigaawo kola masigiri biki bikyawo kanika emmotoka byonna awo paasi simanya kalaayi byonna awo tubeera kati nga waliwo ne boyi wange Sempijja mutaani wa muzeeyi wire nabasanga ng'asula omwo we twakoleranga amasasa gaali mangi naye nga muzeeyi akoleranga eri wansi masasa kiki we bakolera esasa mwe bakolera
Dimandi senga. Mwe bakolera ebyo mu ngalo. Mulimu gwo mutwe. Gwe yali anjigiriza. Kati awo nabo babbayi banga Okimu. Waliwo Swaga, Selemani Mukongo, waliwo ne babbayi banga Abakongo. Kati awo wabeeranga ekiwala ekikongo. Bakiyita Kayindo nga kirungi nkyegomba boyi. Kayindo. Bakiyita Kayindo. Baishara kati nga bo bapangisa Abakongo mu center awo. Jukira Abakongo batekako obuyambi bo nga basula awo. Tinegomba ekiwala. Kikongo. Nenga nya programu zange zigenda. Kati negomba ekikongo. Tekyawe kiyagala okunnemesa oyitamu. Kati nemberawo ennaku 2-3 nenge kawungezi ngena ne taata. Munyumya bikyolwo. Nani? Ne taata. Tetunyumya nnyo nenga twaddawo. Nenga nze ngambisa yonna bali ngenda babba. Nga tuddayo wakaawo kuba mzee yazimba awo Nalukolongo. Nga tuddayo nga ne kawungezi ansasula nenga sikola naye. Asasula ati. Ampa yesatu zimberemu. Mberemu mativu. Neche nina. Nemekudambia kiyayi nga yagala nkoleji nterere. Nga ne wire, mzee wire ngo yankwaso kola nga mpayo nayo olwasa. Nga ne sempi jono babboyi bange wantu mayampa yekido. Ngonyuka na 5. Ne 5 nga ngenda wali nengulako byenguzeka ngulako obugoye bwange ne savimbise. Naine gari yange ali ya fazili gaiza zenagambe nga naziwumuza. Nziteka mu sente nga ngenda ko nawo wajjaja wange mu winu nga nayanjo kyayo ampayo kachida. Jajja aza kalimu. Kazo chegombye. Chikazi nchegombye wano naye tekimanyi bulungi Luganda. Nange simanyi Lukongo. Oluzungu lubagatta. Nga tamanyi Luzungu. Nga ndumanyi nawe. Nali ndumanyi musinnyo. Nengo olulya emmere ndumanyi sisula njala. Ani ndabyo buzalaye. Msisalaye jasibaje atunyonyere bantu. Kati mu kisenyawo olontani ebintu by'abandi bibuzawo mpola. Buno bumagalo. Nyinyuka nabwe waka. Wemba nyuka teeka mu pule. Nga ngende waka. Nawe mbuteeka. Olomuzee ampadde ne kalumu awo. Netongodde. Ge Maria ngejiku asajja eba nalesewa ne kintu kyange sogera. Nyaba maliriza lumo. Mpitemu. Esaso gifukidde sasa. Nga nkugambye mbabbo obuntu obutonotono awo. Nze nga nalokinga scrap wange. Kati nako zitambula ngenda manyina nfuna oko ku mikwano. Ngenda nkyuka mpola. Akabanga kaitambula ngenda njiga kuba waliyo ne baganda batata bakolera yeyo tata inabe yali baleta baganda be banja awo abantu banja abali bamanyaawo nenga ndikatono bwenti chikazi kiri nchiraba nsimira mu mutima kati baganda bacho bajiste ba ishara mbafula mikwano jange mbachamula awo otya mbakozeko omukwano kuba bali bakwano babano basempijja banyumya ne bali nange tubondinga manyo kyagajjukira gonna kati bagenda mu America eyo babboyi banete bampa ku sente bali eyo bageja ishara mpa ku sente obonda besebo omwefasa ba takudama kulya ku buloti adi tubondinga wakati tali kumanyira kati ntuuka ntandika nosulawo mu kayumba mu Kisenyi ne babboyi bange abo Bakimu Swaga baani awo tukira bo bali bakulu nga bakwana namu nali nkwana nabo naina irini naina irini kusomerwa nenga njagala irini nga nefula muyigirize gali mukwateko mbunyumirwe nefula muyigirize naira nali njagala irini gwe tugende maaso kati tutuukaawo ntuuka ekiseera mbondinga mu Kisenyi ntandika okuzza obuntu bw'abasajja nfuuse waawo olongize njize naye nga muzeeyi tanjja ku musala gwa kamere eno okweyagala
nga tetwenyega nga omanyi tata n'omwana tetwenyega twemaliriza naye nga tweyagala naye nga twewa distance olwo bamuyita Malyabe nange bantumye Malyabe Malyabe babasooka kumpita mutani wa Malyabe ampise Malyabe erinnya olyo litutte weebale nnyo oyize kola ki olwo byonna kugambye by'okuweesaawo by'okukanika okukola paasi zino ezigolola okukola amasigiri byonna mbimanyi babuli wamu manyi okukola essigiri manyi okukola ekkalaayi fulampeni byonna mbimanyi ebyokuweesa nga tubitundamu owino kati awo nemba nga ndiringa bantu mu ttunda nze gwe batuma naye nga mbawula okufa nga mbawula osokugamba oyagala buli kintu buli paasi ojagala 15,000 nkugamba bagula 4,500 nonga aleeta ssente nga nzitunze 5 paasi nga 10 nenkubako kido kati wentuka mu wino nga nsooka n'endwayo olowooze nti kituufu bibadde biganyo baganyo bigula nga ngenda wa jjajja wange oyo azaala taata ng'akolero atunda nnyaanya kati wentuukawo nga bakuwetta kati nga mbeerawo kati nga munyumiza ebiboze nga nkomawo nga bibadde biganye kati awo nga nfuna obusente kati nempuuka awo nesetolinga kile kikuvaamu tata nazija ku buyambi nanga atandika okwegulira buli kimu yakusala ku buyambi yansala ku buyambi wakaya namu gasene nfuna naawe naye nga nsula waka yali yampaka lumu kangaawe nalukolongo nga wenjira nengende wa mukadde maama olwolumu kati awo mu kisenyi awo wentandikira okufuna ate emikwano ntandise omanya dipo z'omu kisenyi zonna ez'abaniga ngeze ku Soso nfunyeyo emikwano ngeze mu Kasaato ngeze mu Kiguli gundi ku Soso ku Nabudere ku Owinaawe Manju olwo ntandiza nogenda mu nkuuka CBS etegese nga njawula abayimu naye nga nkeerayo mbere wali mu maaso ninga abazajja bakunyigira katimba awo nali firidde mu nkuuka lumu nagenda mu nkuuka kati kangonyumeze ntudde mu maaso awo waliwo oyo omukazi ye Grace Nakimera oyo yalokoka oyo yajja ku stage ng'alina akayimba mbu oba sekise ng'okimanyi njiraweera nali mu maaso omukazi najja ne busekise nga bwambadde obuntu najja nakusitamu mabwate omukazi nga ndijjukira oba mu audience oli wakunama oba omulaba yenna mukazi girafiga lagevako mukazi akunamira nkola ntya nchamuka nfuna feeling ninge nga segattako nga womanyi nchamuka kati jukira mu kisenyi omona buli dipo njimanyi ninamu akasente kange kaza kweyambulira nchamuse lagavako omukazi yali anyirira Grace oyo bannange girevako ningamba nenfuluma mu lubiri twalina nasho kuggwako abayimbi bange bali bamaze oyimba awo yanga mulonga yakubye eddaawo bani nga banchamula bagize nenfuluma olwo nchamuse ndi mu feeling maso ga music alla nengere nakasero kati nakasero yo wali abakazi abetunda kati nga njagala kwegatta ninamu esente obudde bwa kiro myaka ng'emekaawo nze nagabye emyaka sibijjukira kuba nkoze obuntu bungi ngawe nkugambidde nali mu kisenyi nina ekiviri kisunsu bwekiti nga nkuba baseball mbanga buno obubbi eri nakaseera awo njagala mukazi ndi dogo tuukaawo kati ntuukawo nentya mutandika entya naye nagenda ndi bulala nagenda ndi bulala ulozita nagenda amasanyalaze nina
Wanani asinga amasanyalaze si Bobi Wine nga genina ntuuke nakaseraawo soka wabeerawo ebiniga ebibibbi kati nga byonna mbimanya ebiniga tuuka nentya abakazi we bali awo ngamba ddogo kiwani ki ekiniga kyangamba ddogo kiwani ki awo yagala mukazi konze nyagala mukazi byefuula bibulooka tikamuyite sokoleta akabiri nga muwa ampitire ekikazi kinga ddogo jantulabe kiwani ki nti anti nefudde nno ddaawa anti nadde njagala ddogo nawe kakkana panna kinga omanyi nga kikuwaanawaana nti madde nkingamba mitwalo 2 nekigamba nedda nate nina mitwalo 2 ate nsula kyengera mbuno nange nefudde mugezi mbu nkirimba nsula kyengera nanyankweka omutwalo sigazeemu ate omutwalo gontuusa ekyengera kingamba kati leeta sente nga ate nakakebiri kawamu nangamba kati leeta nfune ekyenju wano nfune n'obupiira kankusanga awo nga nakyamusenga nkugambye nga omanya amanyi g'omuto ng'empala eri eti okuva nno mu lubiri omukazi angamba kansanga awo muwa mwesiga kidemu kyayitamu buyisi kumbo ekizimbe kiyitamu eri waliyo ekkubo nabeerawo mpaka ku makya nga ninda mukazi naye nga nkyakyamusa mukazi teyadda ekyebiri yankuba nanyiiga nenzirayo nemulo nenzirayo mu kisenyi nemulo mwana nanyiiga nenzirayo mu kisenyi sirabo nakigambako ekintu ekyo nenzirayo maboyi bange baswaga bakimu awo ng'okyakyamuse neyinga obulumi kati nenga omuntu alina okukwana ebyasiba ku biri ebyokusomero ebyokukwana obuwala nga kati nina okukwana kale engiraawo omukongo nembeera waawo kati ntandise obeera nenulaawo tata mpadde ne kapitaawo mpadde ekyekumi koleki subula emaali subula bibaati otandika okukolera ddala ansobaamu ne sente wazigulamu gwe bimaama nga nina neggaali yange BMX naawe najjawo nenjoza nali wa bulabe awo kati olwo nvudde waka tandise obeera Kosovo sempija nga pangisa su Kosovo antutte Kosovo ennyumba yate eri ennyumba yange taata ataddemu omupangisa ngobye ate nalinamu ki gwali muzikiti nalinamu omufaliso gwange yakugobera ki olwo newagudde naye nga sikyasulamu nsula wali mu kisenyi awo wetwakoleranga angambye oba tosula mu nju yange giveemu tekemu mupangisa omugamba gitwale nga ndaba ate kati ndi mu birala nga omanyira obulamu bujja bukyuka olwo sempijja mpagudde tandise osula ne sempijja nga taata ayomba wesonyiwe sempijja ajja kwonona kuba sempijja yali basulanga basatu ng'asuza baboyi baffe abalala bapulastiki abeeranga baboyi baffe mulala pulastiki kati nga sempijja ono alina vaibu zange ansusizaawo nga tusula Kosovo olwo nga abaniga bonna Kosovo wasulangayo ababbi b'omu kisenyi awo n'abatali babbi naye abaniga b'omu kisenyi batoopu ng'otugana ne ku Jakalanda wenagambidde wali nga tukuba Jakalanda eyo nga mugenda ebiniga nga 2 ne mujoga Jakalanda kati nga South Kosovo nga tusula Kosovo naye nga mulimu n'ababbi olwo ntandise okukola ngenda awo abaniga ababbi awo baani awo funye awo emikwano gy'abaniga funye emikwano gy'abaniga awo ebbanga liyiseewo ebbanga nno liyitawo kati awo nfuna boyi wange Alex era mu kisenyi awo yanegomba kukuba puulu ati bingi sijja omala kugamba wani bali abantu baviire kumu omala kugamba wani kati omuntu alina okukwana ki ekyaddako awo omukongo ntandise noyiga olukongo obadde obuuseewo sango nini malamu mahehe sango bye mbambuuza ti mugenda omugambe olwo sango malamu semya akigambe sango nini nga ngamba sango nini nga kigamba malamu mahehe nga nange kati nga oli amugambe kigambe matako yako semya nga njogesa naye nagambye otuuka ku bigambo bwe bityo kale obikkako kale
awo nno kati abakongo bafuse baboyi bange kati ndya ne mbakonge emmere naye mulabanga mulaze kuno mujjeewo abaana mulansobedde sina nawe tabbu abaana babajjewo zibegaza abakulu ale nange ndi mudogo nange ndi mwana gwe olwo mbakongo nayo baboyi bange ngendayo nendya emmere nga ndya sombe mumanyi bikola bya muwogo webale nnyo bali abakongo ebintu byabwe oba tobimanyi osobola byenyinyala n'ebiwooma ebijanjaalo bafumbisa butto yekka butto yekka babisika busiisi nga bafumba balina ebintu ebyo bafumba muganda wange naye nga bafumba akawunga ne bateekako sombe nga biwooma oyogera ku sombe kati balya amakovu wali amakovu asali amakovu ate babiryange bali babibavuma era nga nange bitya kumbe bali balongose baba wano mu central zinalyanga sombe byennyanja byabwe basobola kusuuza tebasobola naye bali bati babirya maddu gakola bubi wali akabwa si maddu mumwa Google ate ndabire danga kyaka bikuwa byankuba nnyo ngenda just nzirabo zinaye olyazo kuyera emmere yaabwe sebo nga ndi muko wali nga ate ishara nga nkoneramu ani ishara nsabo nasulanga nayo omukyala wamala n'omugonza namane mugonzi tugende bakongo tasula mbakongo nsula mbakongo nsule Kosovo kati nga nsula ne mukasata awo so tudano mbakongo muko anti awo nabeera ngona nayenga n'ebirala mbikola iki wembalamu ebyange kuba omukyala nali ntwana kayino naye ng'era alimu abalala bamukwana nga era zizalawo omweriri obimanyi namukakasa naye nga kale alimu neeri nti andaba olwaluusi nga ddogo kuba alimu nenenene obimanyi mufuza tata nita mwakola ku nsonga za tata ni mama songozi mayi wegamba ayo tuveeyo ebyo byange aya kumanya lepo ko watuuka ebyo byange deyo wali wangamba tokweka sikweka naye ati sebo waliwo okoma program mwakakasiza nti abakulu babajeeta bamwe abato bafeeyo gwe akitaddewo ate kyogamba abatonze nina abantu bange abatabanda basina buzibu era nange nze siwemula kati metaniki njagala omuntu ali eyo genda ku YouTube yange ateekemu agulire ennyimba zange kuba nali mpemuddeko ninawe natuuka nga nsobola okuwemula mu nnyimba kuba waliwo trend ogimanye ey'okuwemula sinnawemulako njogera bya ddala just njogera bya ddala byenjogera ezalawo kikimukati akyali kyantegeera nenga byampola byampola kyetako omuliro nange ate nga sirina muliro tulavoba obimanyi ebya tru ebya tru ebyo bisumbuwa waitoyo kyayo nga simuwa yadde ebina kati mwayo mukiba okanya okumuwaana yali taagala ssente tugende mumaaso akati olwo nno nga wenzera wengerako ewamukadde naye n'emboozi ya mukadde n'agikuwa kuba ne muzikaddeyo twekola obuntu naye emboozi ndala kyali wano tusobola tulye muzeeyi musajja baitiza tuzeeyo waliwo yakulangira waki yali akulangira muzeeyi mukazi kuba okuntu amukisenyawo nawo nenfukanirule enjala nagiyigira mu kisenyawo naye nga njinywa nebbirira akuwadde kapito padde kapito yampa kapito emirundi nga 2 taata mirundi nga 2 nga ngenda newe nemugamba byaganye nze ndi bubi nagamba sinade ebinatambula ogende mga sijja genda siva wano nagakwata ebbiri gende uli mga sigenda nagamba naye nagaa sigenda kwaide 13 kuwana nonyiga newaita wichi nogenda olaba akunoeza nakuwa emitwalo era 10 kola muzeyi wange nze banne matandiki era taata kikulu mbulamu bwensi mwana taata kikulu kuba kati nze yanvaako kati ntandika olaba bambi byaŋŋamba nga biba bituufu naye wali abagamba oba omanyi gwe wakabi kuba oba oba muto sijja zikuwa ojazimba ojazimba ombanja nga azikoze gugambe nzikyeka mu bulamu zasinga omusumbuwa
Lwakuba muzeyi wange oyo alina we yatuuka ne bamugamba wano we natandikira oyimba. Ne bamugamba mutani otukumulaba ku TV. Ng'olwo nkola bu interview awo ndowooza nga babugwamu eyo abatuuze n'obuyimba. Ne bamugamba ate mutabani wo muzibu nnyo. Yabadde atusse. Yabadde atusse. Okategeera. Kati awo ndowooza n'apikinga eky'obuyimbi kino wano recently kale nga wabulayo emyaka ng'ebiri afaawo. Naye kati tuddeyo wali. Ekisenyi nkitabadde nkoze emikwano egy'abaniga. Simba wakati. Bwera ennyimba zo ku TV. Kigambo kye yasooka okugaana ekikwewuunyisa ng'alaga nti musanyufu obanga twali waka ne bino byakati mbulamu bwa wano tugenda kuddayo wali. Nali waka awo bino njuga naddangayo ne mubongako. Haina TV yajuwanika naye yandabako ku KBS okwo. Naina kayimba nkubako mutwe nga bakakuba okwo. Kati baboyi be bamugamba mu kisenyi mutabani wo serebu. Ate nga ne wali wengendawo kuba natuuka nenvaayo gye bakolera nga ngendayo bugenzi ng'alaba embeera wentuukawo banyani muyimbi waffe biki ne bamugamba mutabani wo wakabi kati tuba tuli waka omanyi nga omanyi kabbiya anyweddemu awo nange waliwo twenyumya emboozi omanyi tata naye anywa akunyumiza obuboozi kuba alina akaboozi keyanyumiza nakati simanyi oba yali annimba oba byali byaddala yaŋŋamba omanyi taata jjajjawe yali mugagga kati bwe baali ku lumbe waliwo yafudde ekiro yanyumiza obwozi bubiri nawe ngenda bo kunyumiza olaba oba yali annimba oba yali tannimba ekitegeera ino kimu gwe mbadde gamba kati asumbuwa muzeeyi yanyumiza akaboozi olwo tuli waka nga omanyi mu Bible ekigo kyakitaddeko nanyamba baali mu kyalo bafiirwa ekiro ne bajja mu lumbe ekiro kyamaani w'ekyalo mbu yalina omululu ye taata we najja ne taata we nga taata yali muto mbu ne babawo obuugi kyamaani oba yalina mululu oba enjala yali emuluma mbu kyamaani bwe bamuwa obuugi bwali bwokya Chairman ng'akwata obuugi yabuyiwayo buyiyi ng'obuugi bwokya chairman ng'akaaba nga omanyi nga emmere yali ekugenda amazzi gandi gakulukuta chairman ng'obuugi bumutta chairman yayambadde bagiyita ate ekkooti mulimu ensawo munda bu chairman nga awanda obuugi mu nsawo y'omunda ey'omukooti nga amazzi gakulukuta kumba abatuuze bamulabye nga taata jjajja azala taata mbu taata we ng'abuuza chairman nze jjajja bamuyitanga Lule ng'amubuuza chairman obadde ki Masaka eyo ebukoma nsimbi eyo munda nga chairman agamba wallahi nzijukidde okufa kwa nabbi Bukumbe chairman obuugi bwe bali mukyoseza naye yagamba mbajjukidde okufa kwa nabbi mbu nabbi engeri gye bamuttamu oba mbu kyekimukaabiza mbu kyekyo lwaki akaaba kumbe obuugi bumwokyezza kali kangonyumiza akalala ke yaŋŋamba naye ko kaali katuufu mbu taata wawe nanti jjajja yali mugagga eyo Lule bamumanyi eyo waffe mu kyalo Masaka Lule yali mugagga nga Lule wa attente yalina abakazi nga 8 kuba jjajja alina abaana ndowooza nga 9-10 jjajja azaala taata taata bamuzaalayo omu okategedde kati jjajja mbu nga attente bayina embwa jjajja alina embwa nga 10 naye nga kuliko embwa eyina amaddu naye embwa eri yafa maddu mbuuza ntya muzeeyi oli yamala mbu embwa enegenda kuyigiriza zino embwa amaddu we battente jukira mu kyalo mbwedda nga tebalya byenda babiwambwa n'omutwe kati muzeeyi Lule kye yakola jjajja wange battira wano ente ne basiba wali embwa ne basala wano ente ziri embwa era ne baziwanga embwa wano eri wanene y'amaddu nga weesika olulimi ne basala ente ne bawa nti ga mu maka gono zino kilo zamugano amaka zino zamugano nga ne ziri embwa endala zirya eno embwa neekutuka neefa amaddu embwa neekutuka neefa yali talimba kuba nabuuzaako ne baganda ba taata
n'abaana baganda bange baganda batatu kuba bangi bamwe bali mu Kisenyi ne ku kyalo ne mbuza ne mama nga bituufu kuba embwa yafa maddu bagisiba wane battira wane ente ngeruka etuukewo nga n'embwa ze nazo zirya wali nekutuka nefa tudde wali ku KBS tudde wali oluyimba lukuba mutudde naye lukuba ni wali nga nange mutima mugamba ojakaka santi muzeeyi alina omuze anjuliza abantu abalala mbu abaana bakajja mu kyalo baguze piki ne mwa muzeeyi nze kirooto kyange sikyagula piki kisuka ku piki basi jukira omuzadde aba alina kyoyagala obeere kati nze kuba bino bya maaso byenkunyumiza tunaddayo wali ku firimu yaffe jukira kati obudde obusinga nabwo maliranga mu ndongo ate endongo webatte abantu bagira baba bamanyi oyonoona budde na ssente kati nga ssente zazisinga nziteeka mu audio video promotion kati abaana bava mu kyalo abapya ne bagula piki bawasizza mangu biki taata nga gamba banno bawasizza bakoze bati bazadde abaana nemugamba nze sinza abo nemugamba muzeeyi nze kyova naye tokola mulimu gwa taatawo nemugamba taata buli muntu akola kyayagala nze kino nayo kiba tekinsaze kyekimpa essanyu oba nkoze video naye tatambula tekijja kunnuma nze siagala kugula piki saagala kukola gula kino nze birooto byange sibye buli omu alina ebirooto bye n'akategeera yatondo walamu yagamba kasita nze nkugambye nze kuba naŋŋamba sikwagaliza kuba bubi nange njagala obeere bukibulu nemugamba kituufu muze nemugamba naye nange nakyenjagala araba nenjagala kuyimba tuni yakuba DJ Brian Johnson ate nali nagitekamu intro Kampala mpaka Juba nkulukuta ninga nkuba kino kyakulya nsusa njuba ebugwanjuba ebuvanjuba simba bamanyemu ekuba sibyaluwa nti bya Juba rap nzifuwa ng'oluwa kuba ku mutwe nzi eyingira kuba ku mutwe nzi kuba ku mutwe amagulu gata nzi kuba ku mutwe kuba ku mutwe nzi kuba ku mutwe nkirako bano badogo bekatwe gwe tusisimuse katuba sakate Mr DJ Wine ngekuba nenjigwa mwa omusajja bajisuula atya kuba muze yali yangwako dda ne ku BBS okwo ku Kyakala ekironga bangu yekikumba nga muto wanga nti empostinga ngena beera wano muto wanga akyusa TV alabe ne muze yamulage nti oli musajja mubi mulala nenga muze yalwawo kindaga nti ndi wakabi maaso ge ati kolo tuli awo anywedde kibiya kye nangamba sabo bangambye oli wakabi boyimba bangambye babobu bangambye Kisenyi yao yimba koze muzeeyi nno ndi nimwe ate njala kugulira essimu nno tandiko bbira ba live wankoyo okunyumirizanga osubwa kuba waba anyweddemu tunyumya bwaba anyweddemu tunyumya bulungi nga taata n'omwana ne wano waba tanywedde tuba serious buli omu ababibye kubanga ne muzeeyi wange ne mu Kisenyi awo tweyitako ng'abatemanyi ekatwawo kuba betukola kati awo yapira nga betukola byebimu tweyitako ng'abatemanyi kola byonkole bya mpozi ate we musanga semwa wayi ndi bubi naye njagirako wano mu wino lya kamere so kompe fite ani agamba nze ogamba muzeeyi kati nampa kati nga tutuuka ekiseera twesooka jebaleko tajebaleko mutani sirinamu katwawe ku Busaafi awo gye yali yaddaawo kati nga nze nnemezamu ye naatuka n'alemererwa sirinamu muzeeyi nga namukola buntu tugende gwe muzeeyi oyo muzeeyi wanze bannange gwe metanikize misinga taata kuba nga mwenga natuka nze sirina sene mugamba nange taata sirina enjala ennuma ntambudde okuva mu makye mali embuzi kati nkoleki kwata 5,000 mpa sirina akuwadde 3 genda nviira yesanga akulabirira sirinamu mwana nange ndo sirina muzeeyi wange oyo mwana mwagala nnyo awumule mirembe kubanga twekola naye obuntu era mu Kisenyi awo abantu bali bamanyi azaala nze nzekka tumba alina abaana abalala nenze namuzaganya nnyo
kati bagamba tudde wali tutawanya yagamba kyakulabe ku TV awo anti nangamba abangambye nno olimba bimukuba lukuba lulaba naye toyimba bubi nno toyimba bubi eyo malira obudde bweyo nga ndaga ndi mubi nnyo nga wantunulira bati yakola ngati ne mwana onja kutta tonalaba nno ne mwana nno gyendeeta erimbi nenga gyeri nali mulimba namugamba ati nayimbyemu ne ku luzungu nenga ati ogyenta ya luzungu nga omanye byabayimbi ati abayimbi batiisa naye batalina kiddaka kugamba ate kati bitandika butandi nasuza mu studio imbi nenga talina kiddako wanjikubyemugwa ku simu naye kati ate waba luyina asobola okutta gambirawo eno hiti tobimanyi metaniki kati ate kati lino lwendeeta waba manager wewole manager luno nenga lwima terugenda nakukola tuyetandikira website yaffe ndako tulina okuddayo wali anti kunyumiza wali mu kisenyi ati mu kisenyi olijjo otandikira kubaawo ngenze mbaniga we tugenda otandikira mpuli omutwe gunnuma tugenda tandika oyiza enjaga awo mu kisenyu njize enjaga tutandise n'okunyagula semu awo obusimu awo ku lubiri awo kulawundi tugenda tandikira awo weeraba